Alhamdulillah. Atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twegattire wamu tyamba mu dua Allah subhanahu wa ta'ala Lule Tawfiik. Mwana wa mwaka gumu n'emyezi mukaaga. Mwana muto tayina musangiri Allah. Tayina buzibu bwonna. Muganda wange alaba obubaka buno. Nkusaba twegattire wamu tuyombe omwana ono mulwadde wa mutima agende ebweru bamujjanjabe. Oyinza okuba toyina mwana naye ng'osuubira okuzaala. Oyinza okuba oyina omwana naye ng'agenda kuzaala. Mukyala we ali lubuto, oyina nteekateeka ki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Lule Safiru nga ndi mutuuze w'e Kabowa. Ensonga endeese wano gye njogerako ya Lule Tawfiik, nze taata w'omwana oyo. Omwana oyo yagenda n'afuna obuzibu ku mutima. Twakitegeera nga wa myezi 5. Ne tugenda mu malwaliro ag'enjawulo. Twasookera Mengo n'etugamba tugendeko mu ddwaliro e Mulago ekkulu. Eddwaliro ekkulu ery'e Mulago ne tutegeeza nti omwana alina ekituli ku mutima. Kati ne tutandika okusala amagezi ne baddokita ab'e Mulago. Essaawa zino omwana oyo Lule Tawfiik obuweerero bwaliko bwa ddwaliro ly'e Mulago. Era buli mwezi tugenda ne bamukeberako ne batuwa eddagala lyetaagisa okumira. Naye ng'ensonga eriwo omwana oyo Lule Tawfiik, baddokita ab'e Mulago baakebera nga tebajja kusobola mulongooseza wano Mulago ng'ayagala kgenda India. Essaawa zino ensonga gye tuliko eya Lule Tawfiik yeetaaga kuyambibwa. Okuyambibwa tutandise okuyambibwa era tulinako we tutuuse. Naye we tutuuse wakyali watono ddala. Kubanga tulaba tutuuse okulemererwa naye ng'ensonga eriwo ya tiketi y'ensonga enkulu. Sente ze tulinawo tubadde tugezezzaako okwogera n'ab'Ebuyindi ne sente ze baatusaba n'ebbanga lye tunaamalayo nga sente tuzisasudde, naye ng'ensonga enkulu kati gye tuliko ya tiketi. Allah atugamba mu Qur'ani ekitiibwa, wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa. Muyambagane mu mbeera ennungi, mu mbeera y'okuba nti muyambagana ng'abantu. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Temuyambagana mu mbeera ya kulumbagana na kuba nti mwekolera fitina. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akusaasidde ng'ogwe oli mulamu, omwana we ayinza obutabeera mulamu enkya, naye okutangira ebinajja mu maaso, Allah jalla jalaaluhu kumugamba lukumi lwange luno lwe nnyina, Allah nsaba osaasire abaana bange n'ezzadde eriva mu baana bange. Akatono k'olinaako kakola kya muwendo nnyo obutakanyooma. Nabi Muhammad yatugamba ahabbu nnaasu ila Allah, abantu Allah basinga okwagala anfa'uhum linnaasi, bebavako emigaso eri abalala. Abantu abalina emigaso eri Allah era bayagala bebateeka essanyu ku bannaabwe ne babajjako obuzito obwawotolidde. Tuyambagane. Olukumi olwo lw'olina, omutwalo gw'olina gukola kya mugaso nnyo okuyamba omwana ono omuto atalina musango, atalina kyenyiza Allah, bazadde be abatalina nsonga maaso ga Allah. Mukyala oyo ali olubuto, Allah asobole okukolera ebyamagero ku ye n'omwana wo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yonna ali eyo bakadde bange ali eyo bazadde bannange ba MP ba memba, tusaba asobola otugulira tiketi eyo okutaasa obulamu bwa Tawfiik. Yenna ali eyo atulaba asobola otudduukira otugulira tiketi eyo dola 2,100 zetwetaaga eza tiketi. Naye asobola otudduukirira omulanga gwaffe atulabe ffenna ayamba adduukirire Tawfiik, ajja kuba azimbye omutima gwa Tawfiik. Erinnya Bale Muhammadi Ahmada, Imam Masjidi Taqwa e Kabowa. Ndi wa mukisa okubanga nze Allah gwalonze okubanga njogerako nammwe bakadde baffe abatulaba. Abantu bano abalina obuzibu obwo obw'enjawulo, ndi imaamu waabwe era basaalira ku muzikiti gwennyini ogwo waggulu ogwa Masjidi Taqwa ogusangibwa e Kabowa Musembuule B. Era ekyamazima nga basaaze balungi betutalinamu buzibu bwonna, walakini Allah yabagezesa n'ekigezo ekyo kyetusaba Allah azza wa jalla tatugezesa nakyo, kubanga owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama yatukakasa tusabe Allah tugezesenga n'ebigezo ebyo byokka bitusobola, era tusaba Allah tatugezesa na bigezo binene byenkana bwe bityo.
batendewaliddwa musajja wattu avuga boda boda obusobozi bwe butyo maama ali waka atudde naye kyamazima batutuukirira ku nsonga eyo ku muzikiti ng'omuzikiti tugezaako okuyamba obusobozi obwaliwo ng'era bwe butyo obufaanana naye insha allah tusaba yenna alina kyasobola okuyamba abaddu abo abeere ng'ayambako abantu bano bafune tiketi insha allah mwana ono agenda abeere ng'alongoosebwa ebuyindi biidhinillahi tabaraka wataala. Ekyamazima omuganda ono agamba nti zirindaba olwange tawa musibe mmere. Ekyamazima ogwo oyinza okulowooza nti ate nze kinantuukako ddi. Kamalirize n'akagambo kano mu ddakiika emu. Olunaku lumu mba ndi mu masigiri nabuuza abaddu abaali basadde ku lunaku olwo ne mbagamba ne mbuuza tata w'omwana oyo nti bukyanga basonda ssente ng'oziraba wali osonzeeko? Ansa gye yaddamu sijja kugyogera oba yaliyo oba nedda ne mugamba nti otyo ne nga abasigadde nti mwe kibabeerera ekyokulabirako nti oyinza okulowooza nti tekijja kutuukako naye nga bw'otaamanya nti luli ky'olunaku mu nnaku nga basonda za mwana wo naawe olwaleero oyinza okugaana naye luli ky'olunaku mu nnaku nga gwe ali ku Thurayya olwaleero wallahi nga tusonda za mwana wo. Saba Allah abeere nga tutaasa naye mbasaba biidhinillah tudduukirire muganda waffe tumudduukirire mu nsonga eyo wakitibwa Allah azza wa jalla. Saba yenna alina kyagenda okukwata munfunayo 100, 200, 10,000 obeere ng'otaasa omuddu oyo. Tebalya tebanywa wallahi kikwata ku mwana emirembe tewaba. Naye nsaba Allah abataase, nsaba Allah abawe obusobozi kyonna ky'olina bane tujja kusiima nakyo. Nsaba Allah ekitiibwa abaagala era nsaba Allah ekitiibwa abaddizeewo buli muntu wagenda okukwata wakitibwa Allah mmalire obwetaavu bwe. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good evening, ladies and gentlemen. I'm really happy and humbled to be here on Islam Media. I'm Kanyike Alan Bwete, the CEO of Miss Tourism Uganda. And the reason why we are here today, we are on the issue of Lule Tawfiik, who has an issue with his heart. He was recommended by Uganda Heart Institute to go to India for his surgery. And we are so blessed and humbled by Allah that the money to treat him in India, we have secured that, and the doctors there are ready to receive Lule Tawfiik. His travel is on 29th, so ladies and gentlemen, we only have 4 days remaining to save Lule Tawfiik's life. We are looking for 56 millions, but that money has been got and secured to treat Lule Tawfiik. Now we are looking, the issue why we are here calling for this loud parental call is for air tickets to transport them for this medical care in India for this surgery. The numbers are, please, you can donate any coin, be it 500, be it 1,000, be it 100, be it any. Or even if you don't want to donate but you're there and you can afford a ticket, please, you can just call and say, I'm giving them a ticket for them to travel to India. We are not limited on money, but we also, if you can and you have the ability of providing that air ticket, please just provide that air ticket for them to travel on 29th. The numbers are 8078 9054711, and this one is in the names of Asimwe Christine, who is the mother. And the other number is MTN is 07082222330 in the names of the media, Islam Media. So please, I call upon everyone who is there to make a donation right now, and we save Lule Tawfiik's life. Assalamu alaikum to my Muslim brothers. Thank you.